Gyevuddeko Frank Lushangano yaddukira mu kakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwa pulezidenti aka State House and Corruption Unity ng'ayagala kamutaase ku bantu abaagala nti okweddiza ettaka lye erisangibwa e Kamengo Maddu Mugomba. Lushangano yali alumiriza abantu ab'enjawulo okuli n'eyali RDC w'e Lukiga Ivan Kamuntu amanyiddwa nga Majambere n'abalala okwagala okwezza ettaka lye mu lukujjukujju. Mu kino akakiiko kaatwala Majambere mu Novemba omwaka oguwedde mu kkooti e Kanoni Mugomba era naggulwako emisango omuli ogw'okukozesa eryanyi okwezza ettaka eritali lye. Omunana e Kamengo Maddu Mugomba Mwabbente 157 zibalibwamu obukadde 381 era nga za Lushangano wa Frank. Kituufu si kituufu? Kyokka yayimbulwa ku kakalu ka kkooti era okuva olwo azaawakanya ebimwogerwako ng'ayita ku mikutu emigattabantu n'okutuusa kati Lushangano akyewuunaganya oba anaafuna obwenkanya olw'ebyo ebyamukolebwako. Naye nga ekikulu kuddizibwa ebintu byaffe ate nitubeera n'emirembe. Ono gwe tusanze mu maka ge ekyengera Mugongo mu disitulikiti wa Kiso ategeeza ng'ettaka lino bwe yalifuna mu mwaka gwa 2022 mu makubo amatuufu okuva ku Nvuningoma. Era nimpayo ssente amanya ne bagakyusa ne bagateeka mu byonna biri wano mu mpapula zino ze mulaba seetikidde bwereere byonna n'obwo kansaba nti gendagaano eriwa nkakuwa. Kakati ekyapa ne bakimpa ne bakiteeka mu manya gange nibigwa ninunda nga bulijjo bwena. Agamba okuva olwo azze awangalira ku ttaka lino nga tewali buzibu bwonna ng'embeerezi yatandika mu mwaka gwa 2020 mu muggalo gwa COVID-19 bwe wavaayo abantu nga balaga ng'ettaka bwiri eryabwe. COVID we yagendera bwena manya what is going on there. Awateri ntandika entalo kwe kusanga bamwesiga mu bibiri abiri nga bagira ki bawamba ettaka nga batunda mwesige ne Majambere. Ono agambye nti yagezaako okwekubira enduulu eri bekikwatako wabula teyafuna bwenkanya okutuusa bwe yasindikibwa mu kakiiko kano. Abantu Corruption nabo batutwala ku ttaka ne balaba byonna ne babuuza ne bagira ki ebintu nibigenda mu maaso. Lushangano n'abooluganda batottodde okusoomoozebwa ku bazze bayitamu omuli okubonoonera ebintu ebiri ku ttaka lino omwali ente 157 okusibwa mu kkomera n'ebirala. Naye ebintu byonna ebyabadde bituyamba ente ezo zeza muzeeyi takyakola ente zeza zabadde zikola emirimu egyo yonna ente ne bazirya ne bazitwala. Balumiriza Majambere ne banne okuubisa abamu ku bakulu mu gavumenti omuli minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja kibagamba nti ekimu ku bisi by'obwenkanya. Nga minisita Mayanja yawuliriza oludda lumu tiyayagala kuwulira olulala. Bagenda ne bamubuulira buwulizi omukifo ky'okujja na finding out ye yajja kwa regulations z'abali na yekuba wansi nakaba nagamba tutaase ntaase ente zange at least nengamba mwesige tubadde tumanya ye Katonda avuddewa nembuuza Lawyer Kabayiza bino biki. Kati balajjadde President Museveni okuyingira mu nsonga zaabwe basobole okufuna obwenkanya. Kyensaba President ave ekintu kino akiteekemu amaanyi kubanga abantu bonoonye erinnya lya gavumenti. Omuntu ngoyo omufere nakaba nga nayogera erinnya lya president amuyambe naye akimanyi bulungi banoonyereze abafere abo babakwate. Mu kwogerako ne Majambere ku lukomo lw'essimu ategeeza nti ettaka lino yalifuna mu mitendera mituufu era n'asambajja ebimwogerwako. Zamusi yambuza ettaka omanyi ez'embeera zange waliwo wootuuka n'ogamba nkuze ekyayinza bivaamu nze sibbanga ku ttaka. That's what I can do. Isan Mutyaba yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.